Tamale Mirundi Jr mu katambi nga bamutwala mbina maaso Kaye Wisdom atabuse Nalongo Donizera mitawaana myerere nenga mugamba mutya wuno Kadama ali mu maziga kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era n'ensala gwena mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell oleme kusubwanga byonna byemba nteekayo munnange mwana muwala Pretty Nicole yatusuubiza n'atugamba nti nze ngenda kusoma kuba munange omuntu asomye abeera wa mugaso eri eggwanga era wamma kitusanyusiza nnyo okulaba nga ali bize ku ssomero eyo ye bannange ebyabagaana tosangayo kikyo munnange Brisha Cash nono omwana mulezi Prince gyakabali beekyawana akabanga akaweererako ddala naye munnange zo ttiimu zaasigala zikola ebyessaala era munnange olw'okusaba kw'abangi bamaze ne baddiŋŋana zo duweti ku TikTok zifuuse duweti bannange obululu amasanya ebiri eyo kwegamba lyosanyujirere naye nga bambi katusaba ate muleme kuddamu kusobagana kale ne mbanga musobaganye ate era muddemu mwetereeze mangu muleme kuddamu kulwawo ate nga wano we mukoze eki nga we mubadde mwalwawo kale bannange tubageeza wano ku Suvi News ebisinga bannange Tamale Mirundi Jr bannange namwe byetagisa nga mubyewuliddeko wano mu kavidiyo Kaye Wisdom atabuse munnange agamba lekera okubeera n'enkwe kambateereko ka vidiyo namwe mubyewulirire Uganda kye musaba mwekukuutirize ku bantu abalina emikisa na Uganda kye mugamba nagambye muto wange Junior yabadde ngamba buzidde omunondeko e Uganda ne mugamba nti kati tuli banja bwakubene simu mu private bwadde eri bugundi ngayogerera ne mugamba Junior abayo ffe twekuutiriza ku bantu abalina omukisa waliwo Bible kyeyita anointing by association twekuutiriza ku Bob Wine kyovola tugenda Bungereza America luddawa gwe wekuutiriza ku Museveni asiiba Rwanda na Burundi kakati Museveni agira kutwalako e Burundi ne Rwanda wana bakusukulumiza kutwala Sabia gye yabadde kubanga akati ffe kati tutandise okusinkana abantu abalaba bambala red gwalabyeko wano ayambala yero so ekyo kyekyo we are very happy naye mwekuutirize ku bantu balina emikisa kiri kye bayita anointing by association kibaamu ki omukisa so Junior kyonna kyekiri ffe tuli eno twakulakedde Womunnange nga bwe kigambibwa nti webbanga otamwemukira teweebikka abaana abantu tumanyi bulungi nnyo ba mukwano nnyo nnyo Kaye Wisdom ne Tamale Mirundi Jr kyokka ekisinga okujja enviiri ku mutwe Tamale Mirundi Jr wajja mu public ng'ayogera ati munnaye Kaye Wisdom bino biki kyokka wadde eri ku ssimu munnaye ng'atandika akola ki ng'atandika abakaabirira ne mundeka lwaki mwandise Uganda nange njagala kubeeyungako biki bannange ebintu byewuunyisa kati munnaye Kaye Wisdom amugambye ekimala kimala munnange oba owulira gaatweyungako vaayo ogamba abantu mu lwatu kiki kyoli ate okusingawo ddala ng'okola ki ng'obabuzaabuza King Michael alina kyagamba wano nammwe mukyewulireko tweyongereyo oyinza okunzizamu NRM gwe ne bw'oleeta gulweda ng'erina emipiira emeka ne bw'oteekawo ssente nga zijjuza loomweno tosobola essanju lyange how much was the damage bro gwe it was really fire omanyi okuwulira oluveera nga balukutonyezaako wano olukulukuoki yes Henry yes politics mubi ngenda okujja okuyimba nga 80% bataddeko obukofiira obumyufu mu show yange mukitegeera nga bazze okugukuba 80% of the crowd mukitegedde that was a statement geragirawo kati abantu abo buli yajjanga okunfuuwa ssente ng'alina ekigambo kyaŋŋamba agamba ki mukitegedde buli yajjanga okunfuuwa waliwo yajjanga okunfaananga mwana weebereremu nanfuuwa okitegeera omulala najja n'agamba Michael guno gwe gusembye onookomawo ng'oli ebyete tetujja kugira ddala omulala najja n'aŋŋamba naye Michael wabaaki abantu bakoowa ye King Michael agamba newonsalako obulago newontematema zenna munnange ekibiina kyeri saidi ezeeri sisobola kukiddamu yalayidde bannange bye biri mu saidi ezeeri ate wenkuzaako wano ewa Nalongo waffe munnange Nalongo omulungi Donizera munnange yageze n'ateekayo ekyo ekifaananyi nga bw'okiraba naye bo bajjaji bakuno tebeetaaga kumanya oba oli Nalongo oba toli Nalongo bo tebibakwatako munnange gye wavudde musajja mukulu n'amugamba naye maama ag'amagulu ganaakutuusa mu mwaka ogujja era nga womanye ebigambo bya Nalongo munnange ye amala gateekawo ebigambo byakoze eki byasanze kuba munnange Nalongo munnange yamuzeemu n'amugamba genda obuuze kitaawo
Banange ennaku zino abantu obusungu bungi nnyo era mubagenda kitono banange. Mitawaana myerere ku sayidize ye Wannarongo Donizera amagulu gafuuse amagulu munange ono oba ye mwana mulenzi luni yagalabyeko kyamagulu oba tegayimiridde bulungi banange. Sigenda biyingiramu nnyo kati amawulire ag'ennaku agaliwo munange ye mwana muwala Kadama afiiridde omwana we oluvannyuma lw'okugenda e Saudi Arabia okukola munange ate akyuse ku bulamu bw'ensi eno kuba munange ennaku zino abasajja beesuuyireyo bwannagamba munnaye bazaala buzaazi ne balekawo tebakyetaaga kumanya naye munange bambi mwana muwala ono Kadama omwana we gwe yali yajja okukolerera munange ate bwatyo bwafudde era nga tamuziiseeko mu bulumi obw'ekitalo banange n'ennaku ey'amaanyi naye nga tusaba Omukama amuwummuze mirembe banange. Taata wange agenzize n'ebyennaku taata wange yaliwonye banange manamwe taata wange yaliwonye taata wange yeyandeeta ku kyeyo mukolerere kubanga yalwala taata wange yalwala nomukolerera nongamba taata sente gwoba ozitereka nomugamba taata sente ziizo nanago sente gwoba ozitereka nomugamba taata genda mu ddwaliro mu Gwokusatu nomugamba taata sente gwozitereka genda mu ddwaliro taata wange onkoze bubi tukyali batoyi mukama asaasira sina wengumira baana mmwe omutima gufa omuliro nze ngenda kufa ayi Mukama Katonda banange taata wange yaliwonye taata ogenze sigenda kuddamu kulaba emirembe n'ennaku taata wange ziriddamu kulaba sizoni neetuuka ey'emmwanyi nongamba kulesa ebiri jijo emmwanyi zantuuse sizoni neetuuka ey'emmwanyi nongamba kulesi emmwanyi zituuse jangu tunoge emmwanyi tugenda kufuna sente nenva e Kampala negenda ewaka nenoga emmwanyi tata nampa sente nagamba banno bawe buli omu muweeka ebiri banno bawe ayi Mukama Katonda ayi nyabo taata onkoze bubi Emma akyali muto Emma tolowoozeza ku Emma ne Kingiriya tolowoozeza ku William tolowoozeza ku bazzukulu bo ayi Mukama Katonda taata ng'ofudde bubi. Bw'atyo munaye mwana muwala Kadama bwe yaviiriddwa ku taata we munange yeerekereza ebintu byonna e Uganda yeerekereza buli kimu kyonna ky'omanya e Uganda najja munange ate asobole okuba ng'anoonya akasente ajjanjabe taata we kuba yali yeeyama naye munange kye yali yeeyama era abadde akituukiriza naye Mukama bw'atyo bw'asazeewo ate munange taata we n'amuyita n'amugya mu bulamu bw'ensi eno kale bannange obulumi obwo atiisiko yali badde amuziikako naye maama kyannaku nnyo tasobodde muziikako naye katusabe wano ku Suvi News Omukama amuwummuze mirembe era bambi amusonyiwe byonna ebyamusoba ku bannange go mawulire ga nnaku tegasanyusaamu n'akamu ate mu sayidi ezeeyo baanana.